Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ne tekakuwa mirembe. Hey, tekanuma naira ngo mukazi soya kudownload tuba n'obulwadde. Okay. Nenga tekanuma nti wakanene cha kola kyo bakola kyo. Ndoko sema dongo mujisuna bulungi. Tewali buzibu omwami ta complaininga. Tewali buzibu kuba naye nyini bwe kimugamba agamba nga tekakuluma ki. Baba nenga golaba kakumazeeko emirembe. Tosobola tula ngo ine ekintu bwe kitunga kya butondevu. Kambuze kavulula amazzi kaleeta amasira kakola ki? Tewali kivayo mpozi kakapaye ko kaba kawunya. Oh baba. Naye nali manyi nti nno kabootongo. Ne bankuba empiso neza kabootongo. Kati bankuba empiso manyi nti nno bakibikola ki? Kalitereera. Naye tekagenda atira n'empale ziba zikyawunya. Oh dear. Kati wandyagadde tugendeko mbawuliriza abakweko ku ddagala gwe lyotegeera. Batoko ku ddagala. Onolinoonya. Ogenda ofuna ssente n'ogula kuba kati eno mutawuni tolina gy'olijja nga toliguze buki. Kitegeera buguzi. Toliguze ogula n'ogeza n'olaba. Nekimu kigenda nakugeza. Kale mukwano neyanza nnyo okwogerako naawe era ngenda kubakoola ngenda kubayita tulabe eddagala banaatuwa lye tujja okugezaako munnange. Kale babaye. Ngawuliriza bit information tablet ky'omuziki era ng'olina Rebecca Jingo bannange mubiwulidde ebyo byonna abagezigezi abansingako ku bintu bino bambi omukyalo ono tumuleeta akaseko ku matama bye bamugamba bye bituufu ddala mpewo yandawula yeekola ekyo ate mu bukyala ddala mpewo yandawula eyo anyway mubinnyinnyonnyole kubanga nange mbiyigira ku mmwe neyanze nnyo neyanzege kankomewo kyo Rebecca webale kutuweereza nze Anet akakatu Rebecca nze nkamazi bulungi nnyo kuba nange nno mwana bebi wa mwezi gumu ne weekisinga 2 naye nange kaavaayo owulira ekyanyamba nze okalaba amangu babanga abanyiga kubanga babanga eyanyiga agenda okulaba akantu kali mu wansi eyo mu kabini era kavaayo eyo mu kapama owulira naye kaali kakyali fresh kwanda yandakalaba nduwa lunaku lumu nga amaze okusiba ova mu ddwaliro kati bwe kaava biba ngwakalaba nange netya ningamba nvuddeyo n'abaana ne tugenda mu ddwaliro wano waffe Nakaseke bwe twagenda mu ddwaliro twasangayo abana abakyala n'abalwadde abazaalisa abana bali mu maternity eno muleeba ne tugamba nengamba omukyala yazaalisa musawo nenkamulaga musawo nga talina kyamanyi naye kyekyasinga okunnyamba waliwo dokita omusajja nnyini akolamu omukulu ennyo ddala bano ba doctors ne bamuyita yali mu theatre bamuleeta najja nankebera agenda okukebera akatunga akamanyi era kaliko mu bakazi abazaala bakayita hemorrhoids akantu ako kavaayo no mu kabiri n'aŋŋamba ngende mala okuwona bulungi ng'obuwuzi buwonye kuba nalinayo obuwuzi bakalongoose naye mba ndi mu nnyumba yange ekiro ngenda okulaba nga biva organic ng'ali mu kayigiriza kennyini ke nalina ng'akayigiriza ku TV okafuna ng'ozaala okafuna singa oba babinga akaluba n'akasomesa bulungi nnyo ne mukubirako essimu n'aŋŋamba nfune emitwalo 10 ngendeyo ampe eddagala naye mukunya kuno kungi ne bana abantu bano ababaze ewaka nannyako n'omuvubuka omu n'aŋŋamba akantu ako naye yakajjako ko yali akayinako yali mulenzi naye n'aŋŋamba nfune sere omuto sere n'omuto atalina biti bikaluba nfumbe mbeere nga nkanyiga nga nkazaayo munda sere oyo aba muto ebigimu ebyo ebimera ebyo onomala n'aŋŋamba nfune ebibajjo by'omugavu obitemako ebibajjo by'omugavu nga bibisi nobyanikamu awo ennaku nga lumu nobeera ng'obyeyoteza kubaleka okweyoteza ng'obisitamako omukadde okuyingira biba byokya naye olina okuguma era Rebecca kange kaddayo dda kuba nange nagamba bbaawo wange nange tekanuma nga nfuma bulungi nnyo sina kizibu kyonna kinafunamu oba kaluma era tekaluma era abamu babeera nako ebbanga ddene naye akange kaddayo nakozesa sere nenyigisa naye nga onyigisa sere nga ayokya nnyo ne kaddayo munda okanyiga lunaku emirundi 3 olunaku ne weetutana ebibajjo by'omugavu nobeera ng'obisitamako nga kaba kajja kuddayo bwe bakaba kaganye nga kakake omusaayi gwakwata dda kubanga guba musaayi nagukwata bwe gwakwata dda ng'ebbanga ddene agende ku babiva organic bajja kumutaasa oba si ekyo afuna eddwaliro eddene kati gano ga mulago agende bakalongoose naye mbwe akalongoose kamanyi okudda kati obanga akasobola okuddayo ng'akoseza sere oyo
nga kachanga omusajja una kukwata bulunyo omusaayi agenda kozesere kubada akange kaddayo dda nenga tekaluma buli mukazi katera okuvaayo bakazi abasinga mu kuzaala kaddayo bayo bali kutuweza mukwalo era nze gemagezi gemwafu nesero oyo zali nebibajjo by'omugavu abeere nga bisitama koko nga bikyalimu oluzizi kubanga biba bikaze biba bijja kujja mulio bibokya omuliro biba bikyalimu oluzizi just omuka gusitamako ne kubeera okuyingira mami bayo bali kutuweereza ajja kutereera neyansiza nnyo mukwano gwange neyansiza nnyo neyanzege eno ye Beats FM ekintabuli ky'omuziki mukwano gwange sise endowooza ebyo biwulidde yessere n'ebibajjo by'omugavu ojja kuba ng'otereera mukwano gwange n'ogamba otya super lady Beki webale kuweereza super lady nakafeero akantu ako kali common nnyo mu bakyala n'abasajja babeera nako kwegamba gulinga mutunsi naye agenda ekawempe ekawempe awo mulago oyo wekawempe bakalongoosa naye bamala okulongoosa osigala onyigisa sere oyo takamanyi either bw'oba tonyigisiza sere okamula sere nga mubisi n'otonyezanga nenga kali common nnyo mu bakazi era tebamulimba mbw ate bajjajja ate biki kuba ne sister wange awe nabweru abadde nako bakamulongooseza kawempe mulago nebamuteekayo serera kati takayina ndowooza owulidde mukwano gwange kino kye bayita Beats FM ekintabuli ky'omuziki abagezi bowe bali okulabika nti munange bakuyambako owanji onasese obusesi kaakati ojja kumbuulira ekikusesa Sumaaya Beka webale kuweereza omukyalo oyo muwulidde Rebecca omukyalo baleme kwonona ssente ze nze kyekintu kyantuukako nga nzadde omwana wange asooka akantu ako ne kafulumayo naye kafulumira mu nkovu akebere kaba kali mu nkovu enkovu mu kumupasula ne bamutunga ennyama y'omunda tebagigatta yefulumayo nefulumira mu nkovu ate akantu ako kazimba era nze akange kazimba omwana aba aweza emyezi 6 ngenda okuddayo mu ddwaliro abasawo ne bakakebera ne bakalaba naye bagenda musala bakasaleyo eri mundu akatunsi we kali baddemu bamutunge Rebecca ye atule mu kamunye yenyige ajja kuwona tebonoona ssente ze lyeddagala lyajja okufuna nze Sumaye adde yazizanya mukwano gange abakyala mwebale nnyo that's why mbagala nnyo kubanga munange bwe kiba kyakutuukako n'okyogera feel free tuyambe bannaffe kubanga bababbira obwereere feel free thank you mukama abampeera omukisa baswiti mwe banene bange nseva mbagala wangi obale kuweereza omukyala alabika ekikinanansi adire omunanansi adire enanansi yennyini agisekula agifumbe ateekemu kajjampuni atuulengamu kijja kuwona Khadija kyo kinanansi ekinanansi neyanziza nnyo neyanzege batya yawe Mami Beki webale tuweereza nze batya yawe tuziramu ogomba mpangalira mu ntinda nze omukyalo oyo nga tetunagenda mu bya kunoonya ddagala amagezi gembadde nsooka omuwa asooka ayiteko mu ddwaliro ezzungu bamukebere basooke bamanye ekituufu ekimuluma aleke kusooka agenda kunoonya ddagala Gganda nga tannamanya kirwadde kikyajjanjaba nze bwe tebadde nteesa yange nga nsaba busabi nze batya yawe zira mu ggomba bali tuweereza totesesa byomunange buli kiteeso wano tukyaniriza mukwano gwange Beki nze bampita Peace wano ku Northern Bypass ku Bimuli oyo mukyala mugamba tabaako byakozesa wabanga kituufu yali nkovu n'abakazi batupasula bambi tabaako kyakozesa wanagitankula egenda kwongera okuzimba kasita bbawo akimanyi kwaye tekibayisa bubi nga bali mu nsonga zaabwe bambi agyesonyiwe nange bampasula naye kale twanakumya nkovu waliwo akantu akatini akaleketa katankula enkovu bwogitankula yeeyongera gaziwa neyansiza nnyo tati mama wange balekuliriza Beats FM ekintabuli ky'omuziki wankimami Katrina wabale tuweereza Beki naye nze kyembadde nsaba omukyalo oyo agenda alabe ku bana abakola ku nsonga z'abakyala abagayina colleges oba si ekyagendeko mu sikaani kubanga ebyekinnansi byonna abikoze tafunye kuyambibwa webale tuweereza nze mami Katrina emakyendi neyansiza nnyo mukwano ebiteeso byonna tubyetaaga nze Grace Kawempe Lugoba ngamba oba nsundo ogamba bugambi naye nga tomanyi
Atao Grace oba totugasiza obeera weegasiza weka wanje Beko bale kuweereza kakati omukyalo w'ekingendo omugamba nze eddagala libamuwanga bw'agiranga alikozesa naye ejjukira alina watugambye weyalaga omwami n'amulagula ebintu naye byeyalabako nti bituufu naye kyamulemesa okuddayo zaali ssente nze nandisabye nti nga bwakozesako eddagala libamuwadde naye anoonye ssente addeewo oli omwami oli eyamulagula ebintu ebyo nze nga mayinza okugjawo ekizibu ekyo ne kiwonera ddala ono muwayi najjemba kansala 2 neyanziza muwaya mulimu ebintu ebimu nga tebyetaaga gende eyo toteesezza bubi naye kansirike naye Beki bo bali kuweereza no totwala odi masuulita omukyalo oyo ekisookera ddala asooka agume yekkiririze mu basawo abazo toddamu kutukyankalanya toto wa loodi bw'oba toyagala kuteesa mukwano bino by'abakyala tomanyi na kiki kyayitamu g'olinda bulinzi kulaba nga ajjudde okay neyanziza bw'oba tolina ky'omanyi ku kintu kino okusirika tebagenda kukuvuma sirika wuliriza abateesa Wanjima Matendo Beki bali tuweereza ako kabeera kasuwa ke kazimba akasuwa naye ebiseera ebisinga tekaddayo wabula bwafuna situlu akaluba nga kazimba bwafuna diarrhea nga kazimba naye bwe kaba kamuluma asobola okukozesa tube gye bayita anasocrine n'amiirako ne capsules eza antibiotics ne fragile Beki kagenda bwe kaba tekamuluma akaleke tekayina buzibu neyanziza nnyo Mama Tendo neyanziza nnyo neyanzege Mama Moze Beki yebale kuweereza nze Mama Moze tula Beki eyo mmeme y'emabega tuyina emmeme bbiri tuyina emmeme y'omukifuba n'emmeme y'emabega kati abakyala baba bagudde emmeme y'emabega nange oyo omulwadde mulina wano naye tukozesa bikoola by'emmwanyi ebikalu abironde ebikoola by'emmwanyi ebikalu abifumbe atuulemu ng'ate bwanywa nga bwanywako neyanziza nnyo Mama Moze etsula oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuzike Kawale kweza awo tewali ddogo agende mulwaira wa mulongo samalo mulongosa afumbe kamunye agatemu ekiwangula ta anyige wajja kala bulungi zisanywa ali etiwana ekibuye nkwagala nnyo eno ye Beat FM ekintabuli ky'omuzike mukwano gwange wanji Mama Nora Mama Nora munzigireyo bambi avire radio Mama Nora vira radio mukwano gwange agamba nti nze Nashiba ow'ennyonyi omukyala akozesere ozeemu bye boogedde Anagani mundamu bye boogedde akozese akolese tube kajja oba kino kiki kimuwandiise wallahi WhatsApp nedda wakirikozesa eddoboozi tujja kubitegeera nate era tukomyewo kulwa muganda waffe Sise ku lw'akantu kaalina akamumazeeko emirembe naye nga yandiyagadde kaddeyo munda abakategedde abaali bakafunyeeko bagezezaako tuwa ku ddagala era tukyongera okufuna amagezi ag'enjawulo amalala okuva eri abawuliza baffe aba Beat FM ekintabuli ky'omuziki era nga nkusaba munnange wange ti bw'oba tolina ky'okimanyiiko mambi toweereza ky'otamanyi waliwo eyaluli era tuwa oluwoko alinga yali ayagala otutta kati tusirike kubanga nange nsirikako nempuliriza bye simanyi abamanyi ne batuyambako era nga munnange Sise wange ka program gabo ka recordinga ojja kusengejja okozesa ky'osobola okukozesa ky'otasobola kukozesa ky'onooba tofunye ate tebiba byampaka neyanza nnyo neyanzege Madam Bekinza amagezi genja okuwoya omukyala agendeko mu bapasita bamusabire tuveeko taata singa owaayo muganda wo ne bamusabira n'atawuna oyinza kuwulira otya ebimu tubyerekereze okuteesa tekubeera kwa mpaka wanjewire Situlasikira webala okuweereza onowire emponya ekasanda kati omukyalo oyo bw'amala okuva mu ddwaliro afumbe kamunyo oyo ateekemu n'otunnyo ateekemu n'ekikakala ateekemu omunyo gw'ekisula n'ogwo gwa bulijjo abeere nga atuulamu akantu ako kajja kuwona bulungi nze yenteesa yange mukwano tayeemenya kunonooza kino ne kiri kasita ava mu ddwaliro webala okuweereza Beki webala okutewuliriza bapasita batandise kusiramuka awo nabo bafuuse ekizibu baki kye baagala ekituufu wanjibu nange wange omulungi gy'oli yogerako naffe Beki nze bampita Dorine obwo obuntu nange mbuyina odia naye butera okujja ng'ofuna constipation nange nazaala ne bufuluma naye engeri gye bannongoosa baŋŋamba nti nzireyo babulongoosi ne ŋŋamba mu bulumbi bwempiseemu kansoke neewe obudde
naye ne bampa solution nti bwe bubanga buze ogirenga amazzi agooca ogatulemu buddayo konokkakana naye okulongoosa bannange nange kikyanzibuwalidde neyanzizanyo nkale munange neyanzizanyo neyanzige oyo bwati bwagambye bwanje Madam Becky Jebaleko nkale mami oyo mukyala amagezi genyinza okumuwa nange akantu nakalina nange nali ndowooza Bandoga naye akakantu kafuluma singa oba n'olubuto oba n'ofuna constipation era kabeerayo naye kyakola alya ennyo greens alya amenvu ebintu ebigondagonda kubanga buli lwafuna olubuto n'asukuma oba n'afuna yefosinga kugenda wabweru era kaba kavaayo so kyabakola alya greens ebintu ebigondagonda ng'ebyo nga bwayenyiga n'amazzi agalimu omunnyo. Baba, thank you so much my dear. Gonna magezi tugetaaga. Look here. Mukyala Becky webale kutuweereza ono Lukiya ndi Kyebando. Kati Becky akantu ako nange nali nkafunyeeko naye nasooka ne nkafunanga nakazaala omwana eyasooka. Ne bandagirira akati ke bayita sedero. Akano kakasitaani ka Christmas tree. Akafumbe anyweko nga kabuguma n'okatuulamu. Naye nze nakakozesa naye bwe namala emyaka 2 nga sirina mwana. Asinazzaako ku mwana wange. Bwe nazzaako owookubiri era ne kakomawo kitegeeza ekirwadde ekyo kikwatagana nnyo n'okuzaala mufa abakyala ndooza aliwo ensobi ekolebwa awo wakati naye kuddagala bamuwadde ayongereko akati ako ke bayita sedero okunywa n'okutuulamu bekyo bale tuweereza kale maama neyanzize nnyo mukwano Lukiya Kyebando owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki ate oli wa munange muziki gwa Kasujja owengeye Rebecca Jingo wanje munange wange Rebecca Jingo mukwano wasize otya sitaate obulamu bugamba kinze zenna mugenyi enjowa ne bulenga kakati mbadde ngamba Rebecca Jingo sero yaba akola naye kati tusoke twebuuze kiri kyagambye nti yasanga empale kituufu oli yamugamba nti obuzibu bwavako y'empale gye baatwala ne bagizaawo ng'erimu ekituli ate naye n'agamba kituufu yasanga erimu ekituli ate n'agyambala katwebuuza obuzibu bwe butya naye nga bwe kaba keeka akantu wano nga tumaze okuzaala nga bwe kaba keeka akantu kaba kakozesebwa seresere kasita oba ng'omunyigako n'omutuula namu ng'ayokya kaba kakola bulungi abajja kuvaako naye nekiri tukyebuuze ate n'oyo omuntu gwe bamugamba either nga aliwo obuzibu nga bamusindikira akasindikire oba nga tekalina buzibu shegeera nga tekalina buzibu naye nga agamazi agagamba Buwunya obe nga just bino kandida naye nga ko tekaba na buzibu. Neyanziza nnyo mukwano gwange ebiteeso byonna tubyaniriza era tubyebaliza mukama abawa omukisa. Chiriwado nagambye nti Becky agende bamulongoose agume bugumi bambi Becky nze Rachel neyanziza wanje maama kale Becky webale tuweereza kakati oyo omukyala kyembadde mugamba ndekerawo okwonoona ssente abantu abamu bambi emyaka emito tuleke abantu abakulu bateese kubanga nawe kijja kutuukako ojjukire ng'ozanyira mu bintu bya munno ate nawe kijja kweyisa bulungi kubanga ffenna tuli bakazi tuzaala ate akantu bw'olaba kasuse mu bantu bana nga bakugamba nti naye bwe yazaala yakafuna kitegeeza kali nnyo mufa abakyala so kati mmwe abawala basire queen mbasaba muve ku layini zaffe abakyala abakulu batubulire engeri gye basobola okujjanjabamu akantu ako nga tetwonoonye ssente kugenda mu bintu birala ebigenda okutuwabya kubanga kwo okubawabya mwalaali babawabya ebituufu gyebiri naye n'endowooza y'omuntu akukwata obwongo n'akugamba ekyo ky'oyagala okuwulira n'oyonoona ssente ate nga wano wandikoze ekintu kitono nnyo akantu ne kaddayo kasusse mu bantu bana in fact 5 bonna bakugamba it is common mufa abakyala so kati basire queen nsaba osirikire wooli tuyige buyizi osanga bwe kinajja gye tuli tunejjanjaba Becky webale tuweereza nze Naalongo Kyebando akantu ako kabeera ku buli mukyala abasinga kirinomo nnyo ku bantu abo ffenna abakyala nange ayogera naawe nkalina lwakuba kati ni mukyala mukulu tekalina kye kankosa kati ng'owulidde ekintu ng'ekyo munange kitegeeza tukalina nnyo mulamu wange Madam Becky webale kutuweereza mukwano akantu ako abakyala babeera nnyo nako naye kaddayo agenda asima emirandira gya kayuukiyuuki ateekemu emirandira gy'amatovu ateekemu emirandira gy'amakaayi ateekemu emirandira gy'emiyembe ebintu ebyo agenda bifumba naye afumbiremu ekikoola ky'ekiyondo
agenda nywe eddagala eryo ate eddala nga bw'aleetawaazaako wansi kati mu kwetawaaza agenda kwenyigisa ekikola ky'ekiyondo then waba amaze afune ekisusunku ky'ekkovu agenda kyokya abeere ng'afunako ensaano ntono nnyo bw'ati ng'akasiigako bw'ati kagenda kuddayo nze Nanyonjo Ruth Dubai eneyanziza ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ate ng'olina Rebecca Jingo mukwano sise wange omu bw'ati omulungi ebintu bino biwandiike birecordinge osobola okubikozesa munange wange bikuyambeko ate munange onookomawo gye tuli ogambe tobijjukira ojja kuba olimba Becky message eyo gibadde nedda mukwano gwange toto wa lodi tulekere ddala ate bwe mba nkugobye mba saagala okomewo kubanga oba ogenda kuzannyira ku bantu saagala kutuswaza bambi tuleke nyaba webale kuweereza wa mama Mikale manya gange nze Mariam naye oyo omukyala abadde amugambye Sedero naye singa abafunye Sedero omukulu obulungi ng'aliko ensigo ensigo ezo zikola bulungi nnyo okunywa n'okutuulamu naye nga ensigo za Sedero bambi zikola bulungi bw'aba azifunye neyanziza anti lwakwakati mami totugambye ensigo zino bw'azifuna azikola atya azikoona oba azikaza nakolamu ensaano tubuulireko maama wange ensigo zino eza Sedero nno ke kakomera bannaaye azikola atya mama nkomeraawo nkwegayiridde bambi komawo ombuulire ensigo ezo ayinza kuzikola atya owuliriza Rebecca Jingo era ng'oliko Beat FM ekintabuli ky'omuziki Secret Admirer Rebecca webale tuweereza nkyala tumuwulidde naye Becky obuntu obubeera nakyo kubaami ku bakyala kisinzira biba kunaanudde no wansi ate n'okulya emmere enkalu n'ogenda mu toilet nga gundiyo okufulumako okukaluba kunaanuula eno kisinzira gye weenaanuula eno wansi akantu ako bwe kajja obumu buddayo obumu tebuddayo naye agezeeko n'oyo habo naye bwe batekamutawanya akaleke bubeerawo obwo buntu bubeerawo naye buddayo bwokka oluusi neyanza nnyo mukwano n'abaliko online era ndani ebungereza bandabire nnyo mukwano gwange wangi mama Angel muzange bale kuweereza nze mama Angel Wakiso beke akantu ako abakyala ffenna abazaala tuba nako era woba ozaalidde omusawo omutuufu obulungi amanyi okukazzaayo kuba ebiseera ebisinga kajja tusindika abaana ng'oli mu kuzaala osindika omwana akantu ako ne kavaayo ebiseera ebisinga bakazzaayo ne bakasindika era nange nkalina naye bwe mba nga nfunye constipation akantu ako lwe kavaayo ne kajja naye nga tete kannuma nze mama Angel Wakiso bale tuweereza webale okuweereza Becky mukwano ebale okutuweereza nze erinnya lyange lireke naye nga amazima gali nti abakyala ffenna tufuna akantu akafaananako bwe katyo nange nakalinako tebiriimu bya ddogo naye nange maama wange yandeteranga ssera awaka mu kusooka nali simanyi lwaki amumpa naye paka lwe yaŋŋamba nti nina okukanyiga saako n'obukomero obwo nga bubuguma ng'obufumbye n'otuulamu ne weenyigako Becky ebyo bwe bamugamba mbusimanya waliwo omuntu eyabimusindikira bannange bamubuzaabuza n'obusente bwe balya bwa bwereere ffenna abakazi abasinga obungi akantu ako tukalina Becky mu office mwendi tukuwuliriza tukwagala nnyo naye amanya gange galeke kakati okoze kyabwerere wandibadde oŋŋamba tuli wano nze ne mbogera lwakuba n'erinnya lyo sirimanyi naye thank you so much my dear wangi mami wamma kakati mukwana ensigo ezo ensigo bw'aba azifunye afumba nfumbe tazikoona azifumbe nga bwe ziri nga nnamba azinywa zikola bulungi nnyo era bw'aba azifuna tezitera kulabika naye azinoonya ajja kuzifuna nga lwaki tazifuna wamma sise tozifune oli mukwano gwange ojja kuzifuna eno ya Beat FM ekintabuli ky'omuziki mukwano ati Becky we bali kuweereza mukwano oyo mukyala kyemugamba akakantu tekalina buzibu katubufuna tulina embuto nze nakafunako nga nina olubuto naye ate mukusooka nga kanuma nengenda mudwaliro lubaga bampa amoxil nemunira nekatulika nekavaamu omusaayi naye kati weekali naye sina buzibu tekanuma nakunuma kale sitwala nga nsonga mpulira maama neyanziza nnyo mukwano eno yo Beat FM ekintabuli ky'omuziki owulidde ebintu ebyo agamba nti kali Becky akantu kali common kubanga nange nkalina ate sinnazaala really kati gwe genda bakukebera ebyaddala lwaki okalina nga tonnazaala ate nga kali mu bantu abazaddeko kale tebaleko Becky
ono HF border ono Kampala Road. Banange nze Becky program nagiwulidde. Oyo omukazi wala kintu kyagambye nti empale ze zaali mu nnyumba. Empale emu ya black nagisanga bwerungire mu ekituli. Olowooza ekyo kiki? Becky nange wange kyamubaako. Naye akakantu kagenda kukula mpora kabikeko ekkubo nga teririiwo. Anoonye eddagala yenda kutuuka waka mbuuza omukazi ambulya eddagala yalijjawa nja kuddamu nkugambe omuwa eddagala nkale Kabale tuweereza Becky. Neyanziza nnyo mukwano gwange yo Eric Sef Border ali mu kibuga Kampala atuuliriza. Mune neyanziza nnyo neyanziga. Bw'onooba oli tuwadde naawe alhamdulillah Mukama akuteremu by'osinga okwagala nga bingi nnyo era asise wange nja kubimugamba mu butuufu. Oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki owuliriza Rebecca Jingo tukyali ffenna munna. Njagala kutuusa okusima kwange erimu mwenna abawuliza ba Beat FM mwenna basobodde okuvaayo ne mutubuulira munange nze biba binsingako amaanyi mba njagala nzije gye muli ate mutuyambeko ku mbeera ng'eyo so olw'obunafu bw'obudde obusigaddeyo katulabe bannaffe bano bagamba ki Becky wadde batugambye nti n'ekintu ekyo kiri nnomo naye nga tekikutte ku bulamu bwo muto wange yawunya naawunya paka lwe yafa nga n'ebiseera ebimu kazimba n'ekkubo ne libula obukyala bwe ne bubeera nga talina kkubo bannange ekintu tekiri nnomo buba bulwadde nga buzze kati mwako Sofia ocomplaininze naye totubulidde mwakozesa kinaki nze ndowooza bwe tunaakozesa what we have kino kye tulina kisobola okuyambako okujjanjaba kiki kye tulaba nti kigenda kukola ki kumutaasa kubanga tagambye nti kamuluma okay yandibanga amazzi gano agajja gagambye nti gatera okuunya gaviirako ekyo ffe tufuna ebirwadde bingi ng'abakyala kuba ne gye tutambulira si watukuvu nange kamwa koogera bintuukako okay naye bwe tunaatandika okunonooza buli kimu ne tuwunyiriza ngate n'omuntu tebamukugambye kiringa okuŋŋamba nti baakuteera eddagala ku malaalo ga maamawo nga tolijjeeyo boyo oba onnimba oba onfumba ng'oyagala nzije ebintu ebimu tubeere beegendereza n'okweraguza ennyo okususse kutama tekunyuma mulimu ebimu ng'olina kikozi kozesa bwongo kiwulira abakyala ffenna tuzaala ate we bakupasula obi ne batafaayo bingi ebijja kotowulirangako omuntu gwe batungidde mu kotoni kati obwavulula amasira nga mugamba jjajja lubo waatabuse olw'okuba avulula amasira nene mwerabira nti bamutungiramu kikotoni abantu batungiramu obwambe obugirita ng'oli yakaerabidde kacupa ne bakamutungiramu leero bano be basala obusazi alaba kiwundu butawonya kivulula okufa kumbe munda ayinamu ekintu ekirala bamala kumuzaayo so nze ndowooza tutandike step by step tandikira wano ozzeeko kino mu ddwaliro bagamba nti bagenda kukasala oba kukalongoosa well and good bakakole kasikaani ako bakalongoose otuule mu ddagala kubanga n'omuzadde yenna omuntu azadde bagamba bakunyiga essanja bbi essanja oba weeraguza bannange lwaki olowooza omuntu bamunyiganyiganye oddewo kubanga munnange okufulumya omuntu si kyangu abaami babirabanga ebyangu abatabeerangayo naye bw'oba wali okikozeeko kizibu so akantu ako nkusaba sise wange tukwasaganye ku ddagala eyo lye batuwadde ogende mu ddwaliro ng'ate bw'okola ne kino neyanziza nnyo neyanzigena buli muteesa yenna atuwadde ku nteesa eyo ey'enjawulo mukwano Mukama akutuwere omukisa